Tumaliriza ekyenkya omulungi era nga tumaliriza n'olugambo naye gravity omutujju cricket ovu nga 3 yaweze kyawedde nti alikola ki okujjuza embeera oba kagwake gatonye simanyi kuba eriko bekola ki kyekiriwo kivulu kirina okubeerawo ali kirina okujjula twakikuttemu talina birala talina nnyongeza kiri kimu so tobeere noga nti nze simajja kunsanga egundi gwe jangu omusange wa kiri wano olugogo wano kumpi n'ende Australia wano wetuli just wali eri ng'ogenda ng'onyumirwa omutujjo ndi bulungi nnyo naye kangatawo nyininyini okubuuza ku mulabi wa Bukedde TV aliko essaawa zino bannaye gwe oli wanjawulo nnyo weefiiza n'ogamba nga sinnalumba nga oba ntuuse ku mulimu kasooka nda Bukedde TV ekyenkya ne programu zendala zonna zonna ezibaziddako amanya n'eddoboozi Martin Ndijjo nyingidde okanyumiro kaba kasufu nnyo luba Lugambo nga tukiggala kaakati nyatandikira wa Rebecca Jjingo Rebecca Jjingo ono nno ku Lwokutaano oluwedde gali mazaalibwa ge lunaku lwe lumu ne bebe cool ne munnaye ensinga ogimanyi ffenna tetwenkana ate n'olumu embeera nga ogiraba eriwo ebyensimbi mutaka nsimbi ono ebintu bigenze bikaluba ye n'asalo n'agamba sijja kwemenya nnyo kasita mumpeza ku bubaka awo kasita munyimbiddemu abanyimbiddemu kakiggweera awo yadde akyali awo ne wabeerawo ttiimu Rebecca Jjingo ne bagamba neddala ekisoboka omuntu waffe mu butuufu atambulira awo akaggweremu weekatyo beekutte wano namukolera akabaga akamazaalibwa yayogedde emyaka emituufu 42 asinga bebe kulu obadde okimanyi ekyo anti bebe kulu yagambye alina 4 Rebecca Jjingo alina 4 mwegi kusasira tugambeka 35 desire alina meka 25 kati abo bonna bato ba Rebecca Jjingo kyolina okumanya n'abala bonna yagayita kweka myaka Rebecca Jjingo era munnaye Katonda yamwagadde nnyo kubanga essanyu yali agenda lisubwa singa tewabadde kabaga yali subidde essanyu n'ogenda liraba katulabe essanyu lyabadde wali eri emmengo ku kabaga ka Rebecca Jjingo mwebale nnyo kwagala Rebecca mwebale nnyo kumuwuliriramu obumu ge maanyi. I've always told my people nti obumu ge maanyi omuntu oyinza okuba nga olina ebigendererwa bingi naye nga tusobola bituukiriza mu kaseera katono naye bwe mwegatta bamwegatta musobola okukola ekintu nga kino yatukiggale Mumwaka guno gwennyini nze pezezza emyaka 42. Anamwebiri akola bulungi kubanze mbadde mayi wa myaka gyo ale tugyogererayo Ndijjo mine myaka emeka sebo nali kugambe ku myaka gyange okay kale kankomawo nyini kuba mbadde ngenda gyogera ne olwokuba togingamba nga official sijja kwogera byempulira kale ulire nenga omulabi Rebecca Jjingo emyaka 42 nkugaye banobona bebe kulu kusaasira desire kiteza banobona batoboyo kituufu ye ko ali mwemeka nze obuzabuza nedda si buzabuza jango jalabirawo n'ogimanya akali nga Rebecca Jjingo keki yabadde ensaamusaamu byamuguddeko bugi munnaye byagudde bugwi bali so teyamaze bonna naye abalidde baaliddeko etambuliraawo
kasaka abadde oluvannyuma kasaba alidde kuba birthday yali ya wiiki ewedde yebagikoze wiiki eno kasaba alidde newe nga tuvuddeeyo abantu abasuubiza yuna ekigenda maaso mu Amerika abannayuganda bagenze mu bungi nnyo abamuntu abakulaze wano jjo kiri eri nagambye gwasalawo ekyokukola oyinza okuba wagenda nga ekikututte ogenze kukolesa misono n'ogaa nedda kanjireke nze ngende nkya kale oyinza osalawo okukolesa emisono nga byonna obigatte kwegamba ekiri eri gwasalawo ekyokukola mbwabamu tebadda tujja kulaba nti era ate ennaku eziggweeko tujja kulaba natakomyewo tumugambe nti gundi yasigaddeyo naye nga Judith Hard gomanyi obulungi omwana omuli w'obulamu wano e Uganda ennaku zino manyi akasente kali kakalwamuko ng'omwami yakasiba kirabika omwami yasumuludde kwessapa eryayosa eri alina okuba nga agendamu n'akantu wabanga teyagenda n'afunayo ate abamuwa akantu yagenze yakulosinze okuva e Miami n'agenda e Las Vegas gye yasinkanidde ba P-Square abanigeria abo bali eyo bali mu Amerika eyo bali baamatira banne Good Life basaliddwa nnyo Good Life tebagenze ngenda gambe Good Life tebagenze abamu bagamba nsonga zaalimu akasente abalagamba ate kwegamba ne president kenyini nyini omulonde Manda Atigo teyogedde ensonga ntufu oba yagambe tusaliddwa tebagenda kukola ki kujja ne Bobi Wine yalina okugenda mbo yasaba abantu simayi 5 naye ogamba nti sigondi tujja kwerowooza n'akasente ngasaba kangi nga munene kati MP tonyika nnyo neno gimanyi bwe yabagamba yagala abantu 5 slot y'abantu 5 ne bagamba tujja kwerowooza ate nga n'akasente ayagala kangi so naye teyagenda kakati kansooke nkulage Judith Hard nga sazeeko wa P-Square nina kudata umutima guyeyo kwejosura kama mchana kama mura A big shout out to Reggie and Weasel. Yeah, my boys, Reggie and Weasel. Love you guys. Mulungi guno yona yomulungi ogamba 12 mu benda bikinji nate ebigenze mu maaso ekimu kubigenze mu maaso kuma twabadde okulonda ba Miss Yuna 2017 era nga bendi nabo on the second runners up of Miss Yuna this side let us say hello. Just say hello. Oh yeah, yeah. You don't know Uganda? No. You don't? Oh my God, why? Because I grew up in the U.S. Why don't you come back to Uganda? I will, don't worry, this is just the beginning. When are you coming? Soon. Soon? You'll see me, don't worry. Okay, I'll be waiting. Okay, you're on the second runners up, so yasinze ate n'abalala balunze Miss Talent twatugende. So bona bona jagenda kulabanga mbakufunira batubuzeeko ne bakubanga ono ebyoluganda bambi yabyera yafunira wano tabimanyi. kakati omulaye Flavia namulindwa abadde akulaga paati eri endala eyaba Miss Yuna bino olukungana bannayuganda ababeera eri naffe wano bavaako wano bagenda babegattako eri abamu so balonze omwanguzi jakuba mukubo lya maaso awo nga naffe wano kyerowooza nno Miss Uganda nti waffe balaffe bali wano badde bakwega abeesunga alowooza nti Miss Uganda nesimanyi omwaka guno sinabitegeera tuli mu Sebutemba omwaka gugenda tewanabeerawo nateekateeka kuba omutegesi Brenda Nambi nenamulabye ate mu Amerika mu Yuna kati Brenda Nyonjo namulabye mu Amerika eri tanatubuulya kinatambula kiti eno naye ng'eri birabye ebya Yuna bo balonze kakati nga naffe tukyeyasunga wano ezaffe za Miss Uganda tezinatandika ate bannaffe e London wali mu UK nabo ate bategese ezaabwe Miss Uganda UK zimanyi ezo zibeerayo kati boolaba abo bavuganya nno abala ku screen boolaba abo bavuganya mubali mu lwokaano olwo mwe muli ne mulamu wa Freeman Kiyimba mulamu obo sister no mulamu wa Freeman Kiyimba abeera muganda wa mukyala wa Freeman Kiyimba ow'ekitiibwa kati boolaba abo ono ne amanya ge ye Rena Nasuna myaka 24 kati eri kye bakoze buli omu oyogera gy'ova nti nze gundi nva Nsangi nga bagamba nti onakiikiridde abawa ab'ensangi nze gundi nva Mukono nga bagamba gwokiikiridde baawa bali abawala 9 bavuganya Rena Nasuna y'omu kwatunuulidde okulaba nti engule eyo bagikwasiza maanyi balonda mwezi guno sore guno nga guggwako nga ennaku za mwezi 3 bajja kuba batubuulira ani awangudde gwolabye atudde wali eri wansi avuddeko Rena y'omu kwatunuuliddwa bana balanga obalaba oyinza tunako noga nti gundi ng'omugi wasoma naye naye ng'agenda ddali eyo oyinza omulabira ku screen yawo nti gundi omwana wa gundi ndabyemu okubamu nga bakuliridde naye ndoza bo tebalina omuntu bakula face ye begenze nedda ati wano tugamba nti myaka weegiti ku weegiti kati gwenza okulabika nga asusiza myaka eyo muleke tuzala wate omuntu bakula face beerazeewo naye nga beebo abali side eyo tubagaza olunaku olungi basewo ne banyabo dola n'abalage banyagange Ndijjo olunaku olungi